Mzee Muhoozi Kainerugaba, this message goes to you. I was entitled to security and army security. During my reign in 2018, nakoro mulimu nemaliriza ngangeze ne koboko where I disarmed rebels ngate njogede nabo bulungi. Ebyo byonna Muzeyi natuko okusubiza abasajja abo sente ba rebels. Sente ne batazibawa. Gochimanyi Mr. Muhoozi Kainerugaba bakidnappingirako bakagambe. Ngabo ba mafia bakubida abareboti Muzeyi yambadde sente nezirya. Ngate bamaze okumbulookinga ewa Muzeyi. Basiddeko n'amagye. Yetuna ebintu byange nsobola okusasula nze protecting erinnya lya Muzeyi Museveni. Ndemubulumi obwakitalo. Kati ebyebisajja byammwe ebyo gwe bidinga kubira essimu nkugamba jangu otaase oliwo kuyamba gwanga lyonna omuntu yenna alina kuyamba sovereignty ya Uganda kukola bwoti naye olw'okuba mwemanyimu akakundi akajju ne mugamba mugenda kuteeka abantu mu kukaaba. Nakubira kankubulya Mr. Muhoozi Kainerugaba, I know you get this message. You have a very nice DI. That man God is seeing him. He tried his best. My hands are tied right now, right? Nzembate sogeraga bintu bino nga ndaba biswaze gwanga lyange. Naye bituuse nga ndaba kati nekyaye obanfa kampe. Nekyaye nekanjogera ne bannayuganda sogera naawe ambuuza byombuuza. Mutunuulire omukono guno bali bamuziza yebombo nga bamusaba emitwalo 18 nze kuyakabirira ku ssebo nanyoma gwe nze mutete kungamba munange emikono gigenda kuvunda tetulina we tuli omukazi ajigiza mu bintu bya lwale sira kyeddira owulira mukono gugenda kuvunda beetaga emitwalo 18 abadde mu bantu ne bamutunga okukoma waawe waka wabo bwe bajja lwatuwoleza omusajja azze kusaba mwana basaba mwana sente za kulya nga n'ebirogo bebeefuukidde bagaba basiba ekinnya kya toyi naye nga balina enswera 3 zibakola emisinde awo muli ku bantu mwemu kubasasekula mumulowooza tona Uganda mugenda kukikungula naye nze mbawulira Muzeyi Museveni njagala police nga wateekako horizons njagala buli kituuka wa muntu teekayo special investigations so si bantu abo abali kulya sente nga balowooza bagenda kukwatayo. Yes, alright. Oli ku UG Update TV kosinzira okubanga otuwuliriza kwanirizaako nnyo omukwano gwange yonna gy'osinzidde buli kanyomero kansi yonna. Watanatwenga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako abali mu diaspora abali e Katoman, Dubai, Saudi Arabia, abali mu South Africa, Kenya, abali mu Asia mwenna mbatumiddeko nnyo kimanyi mukola kyamaanyi nnyo okubanga mbeezaawo amayengo gano mwenna bannankyukakyuka mbatumiddeko nnyo. Kakati ebigambo byewuliddeko era ne message gyebadde egenda awula kyenkusaba tambuza video eno bannayuganda asobole okutegeera ki ekigenda mu maaso ne bemulaba ababayigganya abalinga abali mu ssanyu tebali mu ssanyu bituuka ekiseera embeera n'ebeetooloolirako n'etandika obbacunya bo nga bo munange oyinza okuyisa omuntu munnansi munno nga gw'omanyi nti gwali mu buyinza era ekintu okirimu naye nga tomanyi ddi embeera eno weegenda okwetooloola etuuka ekiseera nga naawe oli concerned ku yo. Omanyi gavumenti yaffe n'abagitwala tebalina kisa. Ekisa bakirina where they own the benefit. We battafunamu n'obeera munnaabwe ng'obakoledde ebbanga eryenkana ki era still ojja kuyisibwa mu ngeri gye baagala okuyisaamu. Sharinga, commentinga, likinga. Oli ku UG Update TV kosinza obanga otuwuliriza. Mbagala nnyo tugenda kubanga tukomawo.